mu mateeka mu lutalo omuntu bwawanika bwati n'omukuba kitegeeza gw'omenya amateeka abakkiriza abantu abali ensudulu abalumba poliisi baagala tuteekamu kantu kano nti waliwo abayeekera sayidi eyo Kyagulanyi yagenze Kasese kati onatera owulira nga bamugamba togendayo tewali safe for security purpose bamukugire kati ebintu ebimu bibaawo nga birina bye biwa favor ebimu ne bipangibwa olw'okuba waliwo abaagala kibeere bwe kiti mulimu endwadde ezisobola n'obbalukawo era olw'okuba lwo eziyamba kati baganda baffe abaafe bane ekitalo nnyo era kibi nnyo ddala naye bakuuma ddembe omuntu w'ejjambiya n'ow'emmundu wabaawo enjawulo omuntu ng'alina jjambiya nga talina mmundu osobola omukuba mu kugulu nga tafudde naye abantu okimanyi etteeka nalabye poliisi eragaana ebifaananyi ku mawulire nga balaga ejjambiya 2 n'ennyonyi ebyo twasobola obirumbisa poliisi namba naawe era Kasamu akirabye n'amawulire galabye ategeera alaba Oluvannyuma lw'okizuula nti tekyali mulimu gw'osobola kukola nga teweeyambisa kyuma kikalimagezi oba giyite kompyuta, Lubaluseewa TV yakuleetedde abakugu ate nga bakafulyu mu kusomesa enkola z'ekyuma kino. Kati buli eyeetaaga obutendeke ku kyuma kino kye wayagaliza embazzi kibuyaga asudde. Gw'abadde atandika layiburale naye ng'obulamu obukugu jangu tukubangule. Tuyigiriza okugattagatta ebifaananyi oba kiyite video editing, tuyigiriza okukwata amawulire kossa n'okuba nga tutendeka ne kamera. Tetusosola mu myaka, mukulu oba muto, muwala oba mulenzi. Jangu oyige ate ng'ebisale byaffe biri wansi ddala. Gwatwetaaze tusange ematugga ku Pentagon oba kuba ku nnamba y'essimu noti 753 Lubaluseewa TV mazima ku mazima. Okay, tukwebaza gwe wenna gy'osinziira n'osobola okuba nga ate ogoberera Lubaluseewa TV n'olunaku olwaleero era tukomyewo tusobole okuba nga ate twogera ebigambo. Nze Ajje Samuel ndine Sendija Arnold tusobole okuba nga tutambuza ensonga nga bw'erina okubeera. Tugenda kuba nga tuyitamu ebyo bitambudde mu ggwanga ssaako ne mu nsi z'ebweru. Nyongera okubajjukiza nti ennaku z'omwezi nga 22 Novemba tuli wali ku Sunset Gardens ne Shiba Kalungi Queen Mama agenda kubeera ali ku Sunset Gardens. Omutwalo gumu okuyingira emitwalo 3 VIP ate nga tebo ya mitwalo 3 tebo muzibuking nga bukyali tusobole okuba nga ate ekintu kikwasaganya mu nkwasaganya ennungi ennyo nnyini ddala. Kubirako ku namba y'essimu 0753 oba noti 791 noti 4 osobola okuba nga ate ofuna bulungi teboyo wali ku Sunset Gardens olunaku nga 22 Novemba 2025. Ekifo kigazi bulungi nnyo, ebyokunywa ebyokulya buli kimu kijja kubeerayo malidadi sana. Nze Ajje Samuel kamuba ababuuzeeko ate tusobole okuba nga tweyongerayo. Sibu tusanyusa okulaba nate. Nange nsanyusa okuddamu basisinkana bannamukutu bannaffe bonna abawagizi baffe mwenna era gye muli. Linnya n'eddoboozi Arnold Sendija kansala wamwaddako ku mabanda baaniriza nate era nga bulijjo. Okay, tubeera kutandikirawo. Bannakibuga bagwamu ekikwe eky'amazzi amataba gasobola okuba nga goonoona obuwumbi n'obuwumbi obw'ensimbiri za Uganda era baalaga obutali bumativu. Abamu ne baggalawo amaduuka, abamu ne bagaana okugaggalawo, ate abamu ne balaga ebintu bye bafiiriddwa. Prime Minister wa Uganda Oweekitiibwa Robinah Nabbanja yasobodde okuba nga ate ayitako mu kibuga eyo n'asobola okuba nga abasuubiza. Yagambye omwana tagenda kuguyimiriza, yabadde ne hamu era n'agamba President Museveni yamutumye wabula bagenda kusindika ba auditor ab'enjawulo babalirire emmaali y'abasuubuzi basobole okuba nga ate babaddizaawo. Kyesitegeera bagenda kukolanga bwe kityo paka kuba bw'oba omanyi omuzungu aga prevention is better than cure, nti okutangira osinga okuwonya. So okugamba nti ogenda kuba osasula oba oliyirira kiba kiraga nti buli webinaayononeka nga mukola ki ng'ate omwala gwe osigadde kugenda kuzimbibwa. Kati yabadde agenze kukola ki? Kugumya bugumya bantu nti agenda basasula. Kati auditor agenda kuauditinga kinga emmaali y'abantu yagenze n'amazzi. Wamma ateridde. Kati aba agenda kubala biki? Kitegeeza yafiiridde emmaali ya miliyoni 3 bagenda mu akakadde kamu. Tosobola kudda. Prime Minister aleme tulimba. Era ebyo bye yakozeka okujja ne kabadde kabonera akabalaga abannansi nti mulina kyakukola. Mugume bugume tugenda zimba. Ye nga akoze omugagga waffe gwe tulina ku kyasa kino. Yali agezedde. Si munene era mutono tagejjangako. Naye gwe kyolina okumanya byakola
nebibakola bana Uganda nabyo bimwiruma ku mutima kuba hamo mukozi si bintu bibye kali bulimu wabayina okwagala okwogerako ku kituufu ninga tasobola kuba bakama abe bamugambe ekyokola abantu olwalero bafirwe mali ngeyo tosobola kujja buzino gamba nti ngenda kujamba yambe ko owino bajo kyemirundi esatu ngera bakola ekintu kyekimu yafundikira weri abula abakungu bagendanga yafundika teriwo kati ne bano tebalime kwetoloza bana Uganda babagambe bugaye muve waawo tetubagalawo kuba abantu bagenda kufirwe mali yabwe esingirawo bakaba amaziga nteri ayamba ekya bana Uganda tulina okukolera awamu bwemba nga musazeewo nti tetugenda kukola lwaki gwojja n'okola okugulawo bano bagaddewo amaduuka solidarity liriddawa bano basazeewo kulw'obutali bumativu n'ebigenda mu maaso tukole kino ate gwe n'ojja n'oggulawo ate nga mu nsi endala biyambako gavumenti ewuliriza mangu nnyo kiki omusolo gususa amafuta ga bbeeyi takisi zonna tezigenda kukola n'olwekyo bannayuganda basaba mubeere n'omutima ogumu tubeere ne solidarity bwe tuba nga tunaagala okukyusa mu mbeera naye bwe tunaaba nga tukyalimu abo be bayite ne mabega ne babawaako okulya ne bajja ne bakola nga bannammwe tebakoze nga munne emaali ye egudde gwe ng'okyali waggulu osekyambiza oli akaaba enkya gwoddako tuno buli omu alina kugumya bugumya munne kuba embeera gye tulimu yeeyo tetukyafiibwako tetukyayagalwa buli omu olina okukikola kyokola kyonna ng'okimanyi nti oli ogu nga bwe olinda Uganda empya okay bwe tuvaakaawo principal Bobi Wine ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP ku lunaku luli olutali lw'eggulo luli olwo baali lwakumeka yesterday it was Thursday Lwokusatu yali Kiruhura ne Kazo baamugirayo emiggo ekintu kino sikitegeera bulungi abantu b'e Kazo abantu b'e Kiruhura bagenza okukola bino nga bakimanyi nti waliyo abamu abali mu region ya Buganda nga nabo baveeyo waabwe kiki kye baagala okutandikawo tebalina kye batandiseewo era kino tekiri tribalistic nti tebaagala baganda agenda eri waliwo akabonda akatonotono akagala osiiga ekifaananyi nti Kyagulanyi alina kukoma mu Buganda era nti wa Buganda kati akabonda akatonotono kyogamba kabadde kasinga gye yabadde ku kisaawe ekiruhula oba kasinga abanyankola abadde eisingiro just kano bakateekawo ka image olw'abantu abamu bannakigwanyizi okwagala olaga abantu b'omu western nti ffe ono tetuli naye kuba nabale baali tebawera n'abantu 10 tebawera bantu 10 ate era poliisi bawulidde bwe yavuddeyo ebudde yebakuuma babadde bali mixed up abambadde yero n'obukofiira n'abambadde ez'amagye ne poliisi nga bali mixed up bonna bakutte emiggo baagala teekawo kafaananyi ako akalaga akazimbira mu bannayuganda mentality nti NUP ne Kyagulanyi bya Buganda eri twabadde tugenze ku buko ate nga bonna bannayuganda era waliwo omukulu bwe yatuuse n'olulimi yalwogedde namuwulidde ennimi azitegeera abategeerera ddala ye abaadwesinze n'abagamba kali kabondo akabondo akatono tekawera wadde koota ya Uganda olw'omukwano wange yaŋŋambye nabadde ku mawulire naye nga mpulira obusungu naye nga nenkwata ku musajja alina omuggo oyo ate tetulina banyiigira bakozesa nze sinsiira sobola banyiigira era babawaddeyo emitwalo gyabwe 2 bagigenda kuggwawo enkya bayuuye nga tebalina wadde 2 nze sobola banyiigira wabula kye tulina okumanya n'okusigala nga tumanyisa enjiri okundageza bannayuganda nti eno mission gye tuliko yakununula Uganda si yakununula ggwanga oba tribe yonna twagala kununula Uganda eyawamu era tusuubiza abantu Uganda empya tetusuubiza abantu Buganda mpya nga boy baagala osiiga akafaananyi ate baagala olaga bakama baabwe nti eri omusajja talinayo obuwagizi naye amakubo g'eisingiro nga mabi kyo kye nagamba nti tolenya nga banyankole nti be bali mu kintu bali bubi amakubo nooza wagalabye kyogamba isingiro eri mu Buganda olwo omwana yavudde n'agamba nti bannaye mwenno muli awo mutugamba bayinza n'okunzita naye eno ffe batusosola otuuka mu wooteri naye munyankole yagenda batusosola lwakabonda akali awo tekategereka kayina emundu kayina sente kayina buli kimu kyekyo kye nagamba nti wano waliwo nepotism tewali tribalism waliwo abafamire n'akabondo n'ab'eŋŋanda n'ab'ekika abalya ku ssente za gavumenti eno be bakozesa bali ate bali wulidde waliwo munnamagye gwe nalaba era ng'avaayo ng'akyahula ng'agamba abahima abafuga ne bano abalunzi b'ente abanyankole otegeera nga naye ayogera abasosola naye lwakuba bamu bannanga abanyankole bannaffe bannayuganda bannaffe tebakimanyi bakimanyi nti eya proudness ye President Museveni naye ng'ate yasinza obbatemerako ettaka
ate nga ffe tetubalinaako buzibu zeyasobola asanga mu Nyankole era ne muyisaamu amaaso ne ngamba mwe mutufuze naye alumwanga nze wennuma bajjajja babali eyo yisingira obalali abali eyo simaakazi bali bubi teri makubo omuntu ogenda ku ddwaliro bakoze LSS centers ze ziri ng'omuntu olina okuvuga oba na mukazi wa lubuto nga tolina motoka soozaalira mu kkubo ku lw'amakubo agali eyo kyokka ate ffe betwesimisa nti bali bubiyungi kati bali abadde bakuba Kyagulanyi emigo n'abakuba abawagizi baffe era polisi nekwata abawagizi baffe nga tekutte bali bakuba n'ekintu ekyo polisi ekikola eki ekozesebwa kati aweera enonyereza ate enoonyereza polisi ekozesebwa ekolera kati muntu tekyakolera bannayuganda nti ekuma bannayuganda n'ebyabwe kyobola basobola ogibbako ebyayo awo wennyini olwo Kyagulanyi we yali bakuba neerabidde mu kiri mu ndooza kyali mu Monday Tuesday awo ne tulaba nga bakuba oluyimba lw'eggwanga owa polisi omu n'alusaamu ekitiibwa n'alukubira saluti eddakiika bbiri agera kulaba banne tebakikoze n'ababuuza ki ekiganya nanno nga mayinja naye n'amala n'akijjayo so ne NTV yakiragako kikyawo oluyimba lw'eggwanga luvunaanyizibwa ku muntu omu oba lwa ggwanga lyonna ate ne polisi n'amagye binabba bya ggwanga lyonna kati oyo yakuba saluti nga Kyagulanyi wali bano balowooza nti bakubidde Kyagulanyi saluti butategeera bw'abantu oluyimba lw'eggwanga luba luyimba ne bw'oba otambula oyimirira kikakatako oyimirira luggwe kati bali bwe baalaba nga akubye saluti baali balaba bagamba ali mukubira Kyagulanyi saluti obutamanya tebukugisibwako musango era senga nze nabadde muduumizi wa polisi oba wamagye senga abo nabayise dda ne bagamba nosooka obatwalako mu kakiiko ka disciplinary committee babirimu gwena ku magezi agategeera luyo oluyimba lwa ggwanga si lwa muntu oluyimba lwa Kyagulanyi lwatuluyambala engule temukubaawo tuluyambala engule mu nsi empya bwe mulaba nga baluyimbye nga mwe mutambula mukola ebyammwe nuli lwa national anthem ne mugaana oddusaamu ekitiibwa just lwakuba nti waliwo ate nga mwambadde uniform y'eggwanga eriko n'ebbendera ya Uganda kyokka abantu ba bulijjo abatajambadde ate bo ne badusaamu ekitiibwa kiraga ki kiraga nti abantu tebakyali ku mulama gwe bakolera muntu kyabagamba kye bakola era omusirikale oyo yagenda n'abuuza banne yakola ensobi yali alina osigalayo afuta n'abagamba mbadde temukimanyi oza kwalika mu gigundi we siniya we n'atyamu nga tayinza kugenda mubuuza siniya wo bw'olaba nga ava ku mulamwa muzze ku kkubo ewe yali avuddeko olaba nga avaako ng'omuzza era kati bannayuganda ekyo kifaananyiriza mu kitandisa okiraba abantu abasinga batandisa olabira ddala kati muba mutuufu weba nga poliisi n'amagye basobola okukola ekyo kati ate omuntu ali eyo wansi anaakola ki kuba kati abo ffe tubeesasulira ne babasomesa ne bateekamu training ku ssente zaffe ez'omuwi w'omusolo bw'oba nga tosobola kuwa kitiibwa luyimba lwa ggwanga ani agenda okuwa ekitiibwa kati ffe banajja gyeri nga tubawa ekitiibwa naffe tugatali wabayisaamu amaaso kuba kati tutandisomera nti entegeera yaabwe ntono abaja abapoliisi n'abasibi n'abamagye omuntu bwakulaga nti entegeera ye ntono ate gwe tolina naye kusiriwala kutuuka ku levo ye olina omunaga nti ate sebonze sigenda siriwala ntegeera n'olwekyo baganda baffe abo twongera obbategeeza nti banaye tuli mu Uganda eyaffe ffenna era akaseera kammwe kasigaddeyo kaseera katono tuyingire Uganda empya mugaya tutunuulira mutya nga mukola ebyo bye mukola ate nga balina abaana baabwe masomero era tubeera nabo kituufu kali n'olwekyo entaana gye mbasibirira bakole nga nabo beerowoozaako nga bo buli kyokola ng'okolera mukamaawo lowoozaako ku famire yo gye walese waka lowoozaako ku mukyala we agenda otambula mu katale ogula emmere abantu bagenda mulaba mutya nga yegwe mukyala mutulubaki nga yegwe mukyala afande yabadde afande akuba abantu emigga batalina musango fana twabirabe nga babadde bakuba abantu ate n'ensi yakyuka buli kyokola kyonna kibeera waidi bakulaba olona yayuziza ebifaananyi agamba mugenda kunkola ki mukube ebifaananyi mugenda kunkola ki ensi emulaba anaaba ali awo nga ne maama we alaba twamulabye era maama we yajja omukubira amugambe mwana wange kyewakoze si kirungi tokyalina wosobola kwekweka era buli akola ekintu ekyo tolina woogenda kwekala egiba myaka 10 ne bwe giri ba 3 bali kujjayo n'abaana bo ne bakinozaako nti kyewakola kyali kibi bwe tuvaako awo twenagendako ku mulirwano wano e Tanzania pulezidenti wa Tanzania yalayidde kyaddaaki twagenda twasemba okusinkana nga okwekalakasa kunene nnyo mu ggwanga Tanzania naye maama Sumia Suluhu Hassan yasobodde okuba nga alayira era Uganda twamuweereza vice president owekitiibwa vice president Jessica Alupo n'asobola okuba nga
ate akiikirira President Museveni ne Kenya President Ruto teyasobodde kutuukayo basobodde okuba nga ate omukulu bagukwakwanya naye kiki obwangu ki obuli ku Tanzania lwaki okulayira kwali kubanza na President Museveni sebisinga bagenda okulayira tumala n'emyezi 6 n'emyezi 3 ate bano nga badde banguwa nnyo yabadde alina okwangula basobola obuwanguzi yabbye bubbe bannansi bakulaga sima mativu nga gwogenda kulayira kati yabaze nti bwanaalwawo nga tannagelayizibwa okwekakasa kuyinza okunyinyitira n'alemesebwa okulayizibwa kati yabadde alina okyanguya okwekalakasa kugera otutuuka oba okunyinyitira ennyo ng'ali mu kontrol eragira kuba oba tonnalayira oba toli mu kontrol eduumira kati bwe yamaze okulayira agenda kubeera mu kontrol eduumira era amawanga agasinze okumuyozayoza gegagaba dictator gwosobuli Amerika ng'ewereza obubaka obumuyozayoza oba bongereza ku bantu abafa essaawa ya leero Tanzania eri Masaka walabye abantu abafa babattabusi direct nga gwoyozayoza omuntu ng'oyo buli yegenze n'amuyozayoza oyo nakyemalya ekyo n'aba president abamu baaganye buganye genda kuswala president omulamba bakulaye ng'ogenze Tanzania okuyozayoza muno ku mbeera eri mu ggwanga ekirala ab'akakiiko k'ebyokulonda e Tanzania basinzidde ku percentage ki ogamba nti okubanza endaba percentage etambula eriko oba 96 98 bonna ono yabukuŋŋuuse bulamba bonna teyaleeta bamwesimba abamuvuga tebaleeta mumakomera neyekolerayo opposition eyiye lwakuba ye keyatabala yazimba nnafu bw'oba onaawangala ng'oli dictator ng'osobola okukozesa diplomatic system ofuna babeesija ab'amaanyi n'obassa ku saidi yo n'ofuna balukwaga ab'amaanyi n'obassa ku saidi yo nga n'abantu babakkiririzaamu ono abaali ab'amaanyi ate yabaleka mu kkomera abaali bamuopozinga n'akolayo ababe bamunyagwa kati olwaleka munyagwa tasobola kuba ballot paper yekka ne Museveni ne tugenda ne tulonda kituufu osegeera kati ye we yagwira President Museveni ye yaleetanga opposition ye y'amaanyi Besigye jangu balukwaga mu deputy nga b'amaanyi ng'ate bakyalina okuganja mu bantu toba Besigye ne yali opposition abo ne bali bantu be yajja abapanze President Museveni musajja mugezi yajja apangidde ddala abantu ng'omuntu akulaga nti afiirawo omuntu bamukubatia gasi ng'ali close range n'awangala emyaka 4 ntazima ku maaso gwegenda bamukkube gwe bakuba Besigye oyo bw'owangala emyaka 3 ng'okyalaba omuntu n'akusebya bali n'akufuuyira nga byaddala oyinza obutaddamu tulula ne bakutwala ne mu Amerika nze nkubuulira kyogamba ako tekaali kaka mali buuzawo kubanoonyezzaako kutiyagasi wa Kyagulanyi bajja kukunyumiza oli waddala n'obulema bafuuse balema abamu mu ngeri y'emwe mu kooti muwala wa Obedi Lutale yatabutse natabukira abalamuzi mu kooti nabaga mumpe tata wange mumpe ne Dr. Kiza Besigye omwana yavuddemu omwasi galaba tikisoboka abantu babasibira obwere abantu babasibira obwere ne baba ne bibabala kale no biyinza obba biwandike nga yali script nti alina okuba bwakiti Lukwago teyabaddewo negwe buli omuntu ogambe basikulu Lukwago teyabaddewo gwe buli bwolaba mu Lukwago ng'olaba balooya baba b'obusuuti baba ne bibabala waliwo time egenda otuuka gwe Lukwago olaba mu Kampala alina vibe kale Lukwago ki ekigenda situwa vibe y'olowooza gwabadde anoonya ekifo ekyokuwummulizaamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka wootuuka n'owulirirawo ddala emirembe tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda kuliko bar wing kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo kozesa ne VIP wing oba giyite corporate wing wano enno waliwo ka best view wewekkaanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera ddala nti ensi yo zaabu tulina ebifo ebyokusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga ebyenjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California wootuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi tusange Ematugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda e Kasangati awo wennyini nga ku New Brom oba otufunira ddala oba kuba ku nnamba y'essimu noti 7 noti 4 6 4 39 oba noti 772 64 39 The Place, a home far away from home.
kale Lukwago kye kigenda situwa vibe yolowooza mbu yabagamba ku kyemwala era kati yaguwangudde tasobola awo tewali vibe kale yaguwangudde abantu balabi basituse ekigenda situwa Lukwago ye Dr. Kiza Besigye ng'avuddeyo nga Besigye afulumye ekkomera agenda muyisa mu Kampala amuyisemu nga freedom fighter asisimule emitima gy'abannakampala bannabyabufuzi babanabibale ate bonna okulwisawo Besigye simanti bamwabbeero simanti babbeete Lukwago balina kye babala era omuwala oyo asobola okuba nga mutuufu nnyo kuba kitaawe mu butuufu ye alaba ali mu kkomera nga kitaawe asafalinga naye nga waliwo abafunamu Abedi Lutala asafalinga oba Besigye asafalinga famire zaabwe zo ziri eno zirumwa naye waliwo abala yafunemu ye Lukwago ne banne Lukwago agenda kukozesa Dr. Kiza Besigye n'Abedi Lutale okubajja mu kkomera y'okufuna political mileage era agenda muyisa mu Kampala muyisa ebitundu byonna nga bwawaga asimule emitima gy'abannakampala okusobola okuddawo ku saidi ye bamuwaane ng'omulwanyizi w'eddembe looyo abaddewo kumbe looyo amuggyeeyo bali bonna balemeddwa ye alina kyabala era omuwala oyo nze muwa amagezi bw'aba nga si bya kitaawe ettupa ali mu kkomera nga si bya kwekozaakoza biki ajjemu abasajja abo bannabyabufuzi mu bintu bya kitaawe ajjemu Balukwago afune balooya ababe bajjeyo omusajja naye benyininyini balooya baleeta basobola obba nga be bagamba omulamuzi alindeko tteewa akaseera tekannaba tetunnatuuka gwobadde okimanyi nti balooya abo basisinkana looya wa sayidi eno wesaidi eno webafuluma basisinkana tukoze tutya tufunirawa ne banyoneka kyayi nange nabalabako nali mu kkooti kati balooya bazibu nnyo ne bagamba ekyo mu mateeka kisoboka kisoboka kyaddala kibaayo nze nabalabako ddala nga basisinkana ne banyoneka kyayi nogamba maama ate owaffe asisinkanye bali beewaamu kati engeri gye banawampuyamu omusibo gwamu n'amaanyi engeri gye banawampuyamu omusango kwe kufunamuuko gwe looya gye gukwema okwanguyira n'obutafuna okimanyi looya buli wajjawo alina omutemwa gwasala buli kooti lwetuula kati omusango gw'abo abasajja balina okugujjamu abo abasajja be looya nga te bannabyabufuzi munnabyabufuzi ajja abeewo nga azze okulaba ku mukwano gwe teyeefuula looya nti ate yagenda osaba bbeeyi loyooli yajja abeewo bubeezi okitegeera kali n'olwekyo muwala waffe tukugumya taata wayinza obba ali mu mbeera mbi naye sooka ogobe bannabyabufuzi emisango gyo abo Balukwago bakozesa kitaawo b'okusobola okufuna bye baagala tubebaza mwenna abatugobera ku Lubalusewa TV nze yagisa mu sendijja Arnold Gwendi naye olunaku lwaleero nga twogera ebigambo ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda sobola okuba nga ate tuliyongerako ettaffaali gwali eyo atugobera ku Lubalusewa agendeyo subscribinge ku YouTube yaffe olaikinga ate okomentinge saaka ate ne ku Facebook kwetuli wamu ne ku TikTok tusobole okuba nga ate ekintu kitambuza bulungi nnyo agamba kyazuwa awangalira wali Dubai wamu ne mwana mulenzi Erikama naye yakagenda mu musana omuyitirivu ogwo so waliwo ekimbo by'omutwe Joel Ssenyonyi yalidde ensimbi gye batugamba ate batugamba mpuuga waffe ow'ebitaano kati bamwongeddeho kati 9 gwomanyi amanyi lwaki byazzeeyo nga Ssenyonyi asoose kwogera ku mpuuga nti bamwogedde Abannayuganda njagala baddemu bajjukire mpuuga nga bakamala omwogerako nti alidde 5 waliwo n'omunnamawulire wammwe akola ogwammwe yani Sava ono TV10 nsima amazima nagabwenkana naye n'avaayo n'agamba ne Ssenyonyi bamuwadde akawumbi mu sinaali eyo nga John Ssenyonyi akamala kwogera kasiimo kaani kooli omukulu kati olwaleero yamaze kwogera nti bamwongedde 9 bamwongedde 4 kati n'avaayo n'agamba naye bamuwadde 9 lwaki balinda lwaki bo si be basooka mukirowoozeemu lwaki si be basooka okugamba nti Ssenyonyi naye bamuwadde lwaki ate Ssenyonyi yasooka okuvaayo n'ayogera kati mu kwagala obbika kiri kye boogera bone bavaayo babulakameeringi bannayuganda bagende bannange tulabika nondi naye ko bannayuganda bambi emitima gyaffe minafu mulimu omuntu asobola okuzanyisa sympathy card mambi noga bambi kimpuuga bakiwana ono bamuwadde 4 ate ye bamuwadde 9 nempuuga ngaaliko feva ye buli dakika bamusiima mpuuga balina omuweera ddala omuzannyo gwazannya agubazannyira bulungi bw'obeera musambi wa mupiira
ng'osamba bulungi bekaseera bakwogera contract buli wobekanga osamba bubi bamanyi nogiti nobakola determinating ne bagamba tukitadde tuyambe gwe onoonyeko wosamba kirabira nnyo ne kuba coach abagundi bo bayita ba manager abazungu manager oba oliawo nompira nekinaggwa season tenaggwako ne bagamba tumutadde ne bamuwulirira n'omuyirira tuyambe ogende kati ono asamba bulungi ebintu byabwe empuuga kyobula bamwongera yagambye sente ze zonna zabadde alina okukozesa mu campaign rallies ez'abapresident tebaleeta bagenda zigabira bannaabwe kati bamwongedde n'endala agabira abalala kuba bo amishoni yaabwe yakusula NUP kati buli kansala yenna alina waali wa DF buli MP yenna waali wa DF bagenda mwongera sente ateeke amaanyi mu campaign alabe nga awangula ow'amanvuuli naye bannayuganda bakyalimbibwa batyo tebakyalimbibwa baabuuka abantu kye batamanyi gumuge ngasa nti Abannayuganda baabuuka mpuga ayise laale Masaka naffe tuyiseemu laale Masaka gwe Sebina omumanyi yamwesimyeko sima Sebina gwe linda Sebina lwanaayisaamu olabe n'empuga bagamba ayiseewaawo ojja laba ate nga mpuga sente ayina kati Bannayuganda baazuukuka bwe baba kale Kasenyonyi baamuwadde oba yalidde katulinde namwe mutuleetera abalaga nti baamuwadde nga ye bwe yavaayo n'abalaga n'alaga ne bakamishona nti baawa mwe mubayo ne mugaze baaba wazaali mu mateeka kali namwe mutwetera obwakafu obulaga nti Ssenyonyi baamuwadde olwenda era yalumuwadde yono kuba ye yavaayo n'abalaga nti baawadde empuuga mpuuga n'avaayo n'adifeera agamba ze baamuwadde za mateeka kitegeeza zaali kituufu baamuwa kali nabo batulage era muwadde olwenda yabadde amonge ani yabawadde yamuwadde olwenda era zayiseewa mu palamenti zayiseewa batulage naye yasiimibwa obuzibu okuyita twagera kwa ate empuuga yeegendera mu kooti yeyewaabira yeye fe ekibiina kimuwandiisa ekimugamba akola resignation date tekimututte mu kooti ate ne tuwulira nti omusango guli mu kooti ani yagutwalayo yeewaabira ne banne wabaayo banne bakulaga nabo omusaidi eri gwobadde okimanyi nti empuuga asinga kuwolerezebwa ba NRM balooya be basinga omuwoleza ne ba MP tibane omusajja muleke omusajja simana nammwe mwalya omusajja simana nammwe mwakola ki lwaki bamuwolereza nemmengo gwe omwana wo wali wasobola omwagala osinga gwe kitaawe nze akulese nenkuwa obwaluupi ate gwe abatakuwa bakwagala ennyo singa nze yabukuwa kati Abannayuganda abo twazuuka naffe tulaba tebana kiba kyatulimba ebisinga tubirabako President Museveni yabadde wa bayita batya Bukedya wa speaker w'eggwanga Anita Among twade tuli awo ng'ate Asiyo yali agenda okwesimba ku Anet Among speaker w'eggwanga bamuyita Asiyo Florence ng'avuddeyo ayine president fana ebirumye nayambadde obulungi obutagambika neŋŋamba omukyala Nuupu agiriridde mu ddala olukwe bw'atyo si NUP oyo si NUP yajja alina byanoonya owaffe yali NUP bamugjamu yoli gwe bajjamu ono twali tumufunye mu kaseera nga bwe twafuna Nabiira ojjukira nga tumaze okugamba nti Latifu yagenda okukwata fulaga yaffe kuba meya omwaka oguwedde Latifu yaddukawo n'avaawo bwe yavaawo mu kaseera akakatono ne tunoonya ani ali capable bwe twanoonya ali capable twajja ne Nabiira yali FDC ne tuvaayo ne tunoonya Nabiira mu kaseera akatono kati ono twamunoonya ng'oli amaze okudduka ne tuleeta ono naye teyali waffe olaffe kye twali twagala nti tubeewo n'omuntu naye kati Anita Among ku maanyi g'ayina ne ku lisensozi z'ayina lwaki otya omwana ng'oyo azze okuvuganya ngate abantu b'ebikoddeyo bakodedde nga tebakwagala otiira ki jangu olaga abantu nti nze ne bwe muleeta abantu abaneesimbyeko bana nsobola obbawangula ku ebyo bye nkoze waaka akweyogerera mwana France ye Florence yatukoze bubi talina kye yangoze bubi era sirina kye mmunenyaako babawaawo nga bakozesebwa kati yamaze okulaga ensi n'abeeri baabuuse ne bagamba omukazi ono bw'ato waakozesa abantu alage nti ffe tumwagala n'abalonzi be baabuuse fayini yayisewo wano opposite ogamba bo bagasigala kyekimu era nabo basigadde bennyamidde okimanyi nti nno omuntu ng'oyo abatulaba omuntu ng'oyo
bw'ayitawo bw'atyo nga teyavuganyiziddwa so kisa ne bw'atabakolera temumubanja kuba mwalaga nti abikola kye mbadde ngenda okugamba nti kali ne bali baategedde katono agenda tukolera ki buli yabufudde bwakabaka yakubibwako kalulu tavuganyizibwa kati bagenda musaba ki bye byamutuma wabula bamutumye eki tavuganyizibwa kuba omuntu bw'aba azze okukola kampeyini alina okuba nga abawa kyagenda okuddamu obbakolera kati tagenda zikuba bagenda musaba ki era abantu bemukeddeya mwebereremu mumanye munoonye okumanya n'okutegeera mutandike okumanya nti abo abantu tebabaagala lwansonga tebalina kyebagenda bakolera kibagasa lwansonga tebaagala na competition wabula omuntu tayagala competition bwolaba bwobeera ne mu market nga temulimu competition kitegeeza otunda ku bbeeyi gy'oyagala kituufu agenda baguliza buli kintu nga bw'ayagala ye ekyo mbabbiddeko era mutandika oteekateeka abaana bammwe abaana ab'oku bitundu byammwe abaana ensala byammwe abagenda obbagirako omuntu oyo kuba talina kyagenda bakolera bwe tuvaawo ensonga za Brian White wazimanya olwo omuwala yafiira ewuwe twazoogerako Kemebega Brian White twali tumanyi nali mmanyi bamukwata naye nakizola ng'ayombera ku kitanda ng'ayomba ne kasuku kiki nsonga ki bava ki ate bbu gwe Brian White omwegendereza ebiseera babaawo sinayira abamulwadde sinaliyo zaaluli ezaggwa tamulaba ng'agamba balamu ozira kunzita balamu ogenda kunzita bwe yavaawo twaddamu omulala ng'aliko kano ke kakodyo ke bambi musajja wattu musajja muganda era musaasirako nnyo ne mugamba teyamanya Sheikh Muzata alina we yatugambira nti ne bw'olya n'abalangira tosobola kufuuka mulangira kituufu Brian White yalyanga n'abalangira n'alowooza naye agenda fuuka waluli olulangira neerabira nti erinnya lye musajja muganda togenda kufuuka mugisha togenda kufuuka byabakama nga gwe sendijja ne bw'olisemberera obwakabaka nga toli bwakabaka togenda kufuuka kabaka kati Brian White essaawa yonna byonna bye wakola bitandise okuzza omuzigo erulibayo tebakukwatako erulibayo yali untouchable yagenda neggulu eyaluwa nga waliwo pulezidenti waffe n'amuyisaamu nnyo eggaali pusi yali agabira abantu beeyo ebintu n'agaana n'omukuba n'abagamba temugenda n'oyo munywanjaga munaye gwe tewanywanjaga naye tukulaba okaaba imagine okaabirira kasuku youtuber nodda ku kasuku n'okaaba omuntu eyalyanga n'abanene yabenga n'abalangira ng'olina foundation gwokozesa waka miliyoni ekira kiki kyane kalula obudde obwo okwatibwa obusungu eba tekyakola n'eccupa y'amazzi muyaye kali assaawo kasimpasi abantu bagabe bambi mulwadde mu musonyiwe poliisi bwe begenda omunonyerako ku muntu eyafiiridde ebwe bagambe naye akyali mulwadde tunagenda owulira nga yafulumya eggwanga adduse naye Brian White bambi simuyinaako obuzibu era simunenya naye nkusaba muganda wange weekube mu mutima omanye nti kati essaawa zino byonna bye wakolanga byebizze era ffe tukusabira bino byonna byonna by'olimu obiyitemu bulungi kuba gwe oli mwana wa kintu era tukwagala naye bw'omala okuyitamu ebyo ebintu tandika okuddamu ojjukire banno ojjukire bannayuganda omanye bannayuganda embeera gye bayitamu boddamu n'ofuna chance eddamu erinnya totwerabira totuteekako bisooto ffe baganda bo ffe tetugenda kyuka tugenda sigala tuli baganda bo paka kuba Brian White wasooka kuzaalibwa ng'oli mu Uganda nga tonnabafuuka kyonna ky'oli osooka kuba munnayuganda osooka kuba mu Buganda ebirala ebisigadde bijja buzzi ne bikongerwako n'olwekyo muganda waffe ffe tuggumya oyitemu eno embeera naye kasuku tomwetikka kasuku si bwe buzibu bakama abo bwe buzibu baakuvuddemu baakuvaamu kasuku muleke omwesonyiwe talina buzibu ayogerako ebyo naye byalaba naye bali bewakoleranga bwe buzibu okay ekalungu wali wabaluseewo olutalo wakati ne yali minisita w'ebyokwerinda bamulanga Kisempija balwanagana na muntu wammwe muntu ki gwe mutaddeyo wa Nuupu Yusufu Nkeretanyi oyo principal kiki ekiri eyo bagamba bamulanga Kisempija ajja n'ab'ebyokwerinda ekitundu atandise okukitawaanya basuubira nti ne mu kalulu ayinza bw'atyo era bw'alina okukola naye era nga bufaaza bwe yawanika akalulu akawedde bwe yatugamba bamulanga Kisempija bwe yabagamba emmwanyi eya yero eba eyengedde kiwuka emmwanyi emmyufu eba eyongedde nga yaddala bufaaza bwe yakola n'amukubya akalulu alowooza bafaaza baavaayo kulwakola ekyo yatugamba bafaaza be bamukubya akalulu baavaawo kyebayogera kyali kituufu nanti ye
teyakimanya naye banga bafaza bakyaliyo abasomero laba ne kumundi kuno gye bali ate oyo omwana nkerettanyi oyo philosophy ze muyita philosophy mwana mugezi nnyo era abantu bekalungu mutu yambe oyo ne bwana akozesa lisensi zizayina naleta amagye kugenda mukuba akalulu keka kalulu akasigenda okukubwa omukungu wa gavumenti azirike kuluna agenda zirika ana agenda Vincent sembi jaja zirika abantu be Masaka babufu nnyo bagenda kuwankeretanya akalulu Vincent Muganda wa forudde wonze nkuze nga nsoma nasali na chairman wa district we Masaka ngekyali yawamu oyogera mazima yali chairman wa district abantu baga kuvira ko ddala abantu bagala kuwumulira ko ddala producer tuli tutya kati bambi sempija tukusaba n'obuwembeefu kiriza abaana abato abaana abadde basomanga gwoli mukulembeze mwabagamba nga bakulembeza abencha encha yakyuka dda abaana bayise nako nkeretanya azadde n'abaana bagenda kusanga gweleo kyakaanira akakafo obaddeko minisita omulamba kiriza oweereza abantu mu public services endala ekifo kireke omwana ajje akitwale era atwale Kalungu East March era abantu be Masaka nze simanye era nkeretanya ali noonyako lunaku lumu zenja kujja musabira akalulu mwagala nnyo yo philosopher fabakola history tulina kituyita philosophy oyo tumukirizaamu mulaba nti kino ajja kitwambiza bulungi nnyo nnyo era nze nkukirizaamu muganda wange nkwagaliza buwanguzi bwereere oyo omwana wa ddala Kenzo ayagala kutwala Nobert Events mu kooti si kooti yokka nawedde mbu ayagala namutta Nobert yagamba ayagala mutta olowooza ensonga eyo neggwerawa Nobert nga mujjonkedde nno bejjonkere bonna baawamu ekibatabudde ssente gwe tokimanyi nti abo bonna kabondo ka yero akakozesebwa ekibatabudde kali ssente Kenzo manyi mulugube Kenzo ayagala nnyo ssente kulaba bebe kulu wadde Kenzo nga yayita abayimbi bannene nakola kyabayita Kenzo yasinza olukulugu abayimbi olaba bebe kulu wadde mubi nnyo naye bebe kulu bwe yafuna appointment yosinga na President Museveni yamugamba waliwo n'omulala najja ne kamiliyoni najja n'omulala Kenzo kasobola naliyeni asobola omutwala idi bebe kulu yasobola twala aliyeni tini wa President Museveni Kenzo tasobola twala Kenzo yakatwala ani mpayogu nga muyimbi nga Kenzo yamutwala tayina gwasobola twala abakunganyizamu ne bayimbamu awo wa mutima mubi tayagala tuuka ku sosi bwe lubanga luli lwe lusi lwaki banno basenera koleka nabo bajje besenere koseneza omusozi banna kibazo kwa sabali bagabayo na nyono bali no barake nabo betuukire idi Kenzo mubi nnyo yakyasinza okuba omuyimbi omubi era ye muntu akyasinza otulimba n'okubuzabuza ne yeekabya buli kaseera ndi kana kambata bwe batuga mwana wa mulwanyi muya oyo Eddie Kenzo mubi nnyo yasinza okuta industry ya music yonna ebe tubamu nga Kenzo ono yali bayita yabulira Bobi Wine kuje yamujja yamuyitanga na Godfather we olabye obubi bw'akasajja ako era nze wadde Nobert simwagala musajja muyaye nnyo naye muzibu naye olwaleero ndi kusaidia Nobert Eddie Kenzo yayagala era okusanya Nobert kyamayi ku Nobert ayogera straight taga yakwekwekwera nze Nobert kyeyanumako kiri ekintu eki kwegatanya Lenskin bamanyira kamiliyoni musajja mukulu ate ne bamanyira family ye mulimu ebintu byemulina Bobi Wine bevunganga ne bebe kulu nga betwala balina beef obulya ngo Kyagulanyi nga ayita ku mukazi wa bebe kulu obanga amwisaamu eggaali obulyako bebe kulu nga ayisa mu babye eggaali professionalism biri bali bya mulimu ne kati Nobert ekyamunyizaako kwegata ne bana abana Skin n'ayisa mu family y'abakamiliyoni bayita n'abaafa ne mbawogerako yafa yekefuso bente yali nsobi yaabwe nabo tebaayagala afe awe mulenza naye ku bino bibalimu Eddie Kenzo ye mubi nnyo era rasta bebe kulu wadde mubi yesiriwaza bebe kulu mugezi naye afuuka zolo ku lwebyo byalina okukola n'afuuka zolo naye ate ye mulungi ko kusinga Kenzo tikiro bebe kulu muwagizi nnyo wa producer waffe muwagizi nnyo VJMM amwagala nnyo bebe kulu we bebe kulu si musajja mubi nange mwagala nnyo musajja wa Arsenal era yampagiza Arsenal bwe yayimbira Arsenal yesinga nali mutawo n'ajinjagaza naye asasulibwa okuba mu ssiro ya commenting anagala vuko ndi ali badde mubi bambi analyzing bulungi ensonga zino obuzibu wa Arsenal naye munaye okuwagira buli mwa baliko nekyayagala naye kati bino ebintu by'eggwanga tebiri okubako nakyoyagala bitonyigira wamu kituufu kati bebe kulu talina kwesirwa nga tuwakweyolevu
asasulibwa kuba musiru naye nga mugezi ole omwana amubuuza ebibuuzo wabuzabuza azanye ekyo kyalina okuba naye begendereza nnyo Eddie Kenzo industry agenda vaana ya music nga agisudde ayina gyalaga Eddie Kenzo agenda vaana nga agisudde muna agenda wulya nga ayingidde SFC kuba yalina omulugube gw'okuba ow'amaanyi Eddie Kenzo ebiroto bye byakuba munene dina asoyingira anatero yingira SFC bagambe nti ye komanda ebyo byayagala omuntu atasomako abeera proud nnyo n'ebintu ebimugwiridde Eddie Kenzo ali proud nnyo ne buno obufofu bamuwadde era abeera n'omulugube mungi nnyo olw'okwagala ebyo byayagala basonga yasoma n'akulira mu mbeera y'ekinaku sente zimwangula okumwangula kati Bebe Cool kyalina nti sente yazirabako era bw'aba asikana Museveni asobola okugamba president kanti neono nyanjete n'ono Bebe Cool yatwala kamiyoni Kasarani sasa Kasarani amaziba atalaba Museveni kuno yeye Kasarani kuno kwenda wala Museveni yibadde Bebe Cool ateka yasoka musinka n'omu naye olw'okuba nti Bebe Cool kiremu ku mutima ogwagaliza nekigamba naye waliwo ne bannanga ababi abaagala okulabako n'abaleeta Eddie Kenzo tasobola nawe Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bombo Road, we have one in Matuga Chirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? 1, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So you have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children could be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow and they are God-fearing people. On to that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Teka yasoka musinka n'omu naye olw'okuba nti Bebe Cool kiremu ku mutima ogwagaliza nekigamba naye waliwo ne bannanga ababi abaagala okulabako n'abaleeta Eddie Kenzo tasobola nawe Allah alina kulya atutte baliri pazo bonna bali bayimba bali bulungi ntunuya baatutte eri pazo oli bulungi gwe mulaba ali bulungi gwe bwetegereze liri pazo akwegombesa ndaba wana amawulire agakajja Ronald Mutabaazi abadde akulira abasirikale abakuuma essiga eddamuzi afudde obulamu si bwalubeerera okufa kirina okutuuka wayino kimanyi obulamu si bwalubeerera ali ayino kimanyi atona afudde bonna balina labira ku oyo temukuba bannammwe miggo nammwe mugenda fa okugwe mwana wa munno sipalina kodo gikutudde gwe bagenda kubajjamu mbaawo n'owo basoyita ayini bamukuba engumi naye naafa kati ekyo omusajja wattu okufa bonna bamanye nti obulamu si bwalubeerera saa yonna waliwo okufa teri yabukola okay baruganako ebyali egulu twabyogerako luli ebyali Rwenzururu ebya Mijambia abalumba police balumba police ne babanga bafa ate babatta nalabako ekizibu kye nalaba akatambi akali katambula ng'oli awanise nali manyi nti omuntu abawanise tebamukuba masasi tebamukwata ne bamubuuza muvaawa mwe baali yakutumye era bwe kirina obbeera mu mateeka
mu lutalo omuntu bwawanika bw'ati n'omukuba kitegeeza gw'omenya amateeka abakkiriza abantu abali enzululu abalumba poliisi baagala tuteekamu kantu kano nti waliwo abayeekera sayidi eyo Kyagulanyi yagenze Kasese kati onatera owulira nga bamugamba togendayo tewali safe for security purpose bamukugire kati ebintu ebimu bibaawo nga birina bye biwa favor ebimu ne bipangibwa olw'okuba waliwo abaagala kibeere bwe kiti mulimu endwadde ezisobola n'obbalukawo era olw'okuba lwo geziyamba kati baganda baffe abaafe bane ekitalo nnyo era kibi nnyo ddala naye bakuuma ddembe omuntu w'ejjambiya n'ow'emmundu wabaawo enjawulo omuntu ng'alina jjambiya nga talina mmundu osobola n'omukuba mu kugulu nga tafudde naye abantu okimanyi etteeka nalabye poliisi eragaana ebifaananyi ku mawulire nga balaga ejjambiya 2 n'ennyondo ebyo twasobola obirumbisa poliisi namba naawe era Kasama akirabye n'amawulire galabye ategeera alaba n'amanya n'ategeera bino okutegeera si kwa buli omu mulimu eyakirabe n'agamba yi abantu bano bazira abantu bano basira olubota poliisi n'ejjambiya naye gwe yina actual sense gwe muntegeerayo ejjambiya ezebbiri abantu abadde mu siripa n'ennyondo ne mulumba police station ennamba babalera mu sapatu nalabe ne siripa nga ziri awo omuntu ng'alina ejjambiya ng'akulumye sobola mukuba mu kugulu tasobola vaawo essasi olimanyi nditegeera essasi lyayita jeno yalwanya entalo Jeno Katumba Wamala n'akwata bw'ati n'asaba bamutwaleko mu ddwaliro owaboda nyamba Jeno kati gwe omuntu ajja n'ejjambiya n'omukuba essasi kugulu tasobola kuddamu kulumba mukube kugulu obatwale obabuuza ani yabatumye so si kubatta n'olwekyo bakuuma ddembe twetaaga professionalism yammwe mugyongeremu waliwo omusajja yafa erinnya Alonda Nyakairima we yali nga akyaduumira amagye ng'andabako ka vidiyo akamu alina statement gye yagamba ng'agamba abannamagye wootunuuliza bwe mwana yikiba oti emmundu ogenda sibwa emyaka 10 kubutunuza mutunuzi nga tokubye naye Mukama amuwe mukimu ekyomulembe yafa naye omusajja oyo yali mugezi nangenze ndaba kye yali agezaako tegeeza General Alonda Nyakairima era ye yali mu nsonga z'endagamuntu era ebintu bye byagenze omanyi omuntu bw'otali bw'ofa tandikola bwo bulungi bwo nze naddayo nendaba ebintu bye yali musajja mugezi nnyo kuba kati mu butuufu omuntu alikutte ng'okutte ennyondo gwe nze nga n'emmundu tosobola kuntuusaako bulabe tosobola nsobola kukuya distance ya kilomita 5 gwe ng'ojja ogaludde n'enkukuba mu kugulu wano n'otasitukawo n'olaajanira awo nenfuna abaana bagamba mugende mumukwate mumuggyeko ennyondo era abantu abo be baakuba amasasi bawera 10 baluwa bawera babadde basukka 2 bawera 2 kati abo basinga batyawe emmundu nga ne 10 tebawera kale fayini basobola banga badde bagirumbye tetusobola gana kuba tetwaliyo wabula poliisi ebeeremu neka professionalism how to handle those embeera eyo abapoliisi balinamu ebitongole units ez'enjawulo esobola okwandulinga embeera eyo nga tebakubye tebasse na muntu n'olwekyo tusaba omwogezi wa poliisi n'abakuuma ddembe bonna abantu kale lw'enzululu eyo webanga ebintu byakabayo bya mirundi 2 muteekeyo abantu bali so profession bwe kiba nga poliisi yadebeddwa muteekeyo magye gasobole okwandulinga embeera eyo naye nga tebasse ekibiina kya NUP kyavaayo mu 2019 yali June nga 3 ne bavaayo ne baga nti omuntu waabwe Kibalama John Bosco yabuzibwawo kituufu paka kati abayitalabikanga kyala we yavaagayo nga amubanja kasobota atuuse kufa nga tamulabyeko naye waliwo yagamba nti yamulina nawulirako prime minister nga tumulina atwamaana aga ati tumulina oba yali yalaba bubi atya abantu befaananyiriza talina bye yeefaananyiriza prime minister omanyi kibaita prime minister obw'amaanyi mu ggwanga ne byonayogera biwandiikibwa ba PM ne babiyisaamu amaaso ne babisengejja emirundi nga 7 wooviirayo n'ojja ku floor ya parliament n'okwata omuzaano n'ogamba John Bosco Kibalama tumuyina baba tebakitegeddeko nti ogenda kyogera oba yali anyweddemu oba yali avuddeko ayinza obbanga wabanga yali mentally disturbed nkikkiriza some people babeera mentally disturbed olwo bebanywa ne bebakozesa naye andabikira okuba nga tanywa ali soba yavaayo n'atugamba omusajja bamuyina era bamanyi waali kituufu omukazi atuuse n'okufa nga talabye ku bbaawe wabula ndalabye obwana mu kuziika kati abaana abo bagenda kukula nga bali batya
bikauli abaana badde bagumira ku nyaabwe kati prime minister avaayo n'agamba tumuyina wa kitongole kya byakwerinda kyeyavaayo n'agamba naye amanyi waali oli ovuddeyo n'avaayo n'ayogera ye Uganda mwe tulimu lwaki tebajja ne bategeeza ensi bategeeza abaana nti munnange kitammwe tetumanyi gyali tetumuyina abaana bakola bamanyi tuli bamulekwa oba zitanfuuzi tetulina mama tulina taata naye kati prime minister kyavaayo n'ayogera abaana bakyamanyi nti gavumenti yeyina omutata waabwe kati maama waaba yatuuse okufa kati awe baali badde baviirayo ne badressinga eggwanga nti bannaye maama w'omukyalo ono yafudde naye ne John Bosco Kibalama tetumuyina kati n'abantu bangi gw'omanyi oyo yekka John Bosco Kibalama waliwo bangi abali enkumi n'enkumi na Uganda nga tebamanyi bantu baabwe gye baalaga nga basirikiddeeyo tebalaba nk'ogenda ku kitebe kya Nuupu olaba abantu be baatimba waggulu abamiisinga nga tetumanyi gye bali nekiva ku ki tetumanyi President Museveni yatugamba nga ajja nti omuntu asobola kubula mu Uganda mu nsi ennamba omuntu n'abulawo tuwakiwulyako security eriwo naye ku luno ffe tutimba n'ebipande emetemajagwa babuze era tusaasira nnyo famire y'omugenzi bambi olw'okufiirwako muwala waabwe naye Mukama abagumye eno Uganda gye tulimu gye bagezaako tusomesa abagitegeera ne twefuula ne tetutegeera abalaba ne twefuula ne tetulaba tusaba bannaffe bonna gye bali batandika okulaba temwefuula nti temulaba ate nga mulaba olwekyo Katonda mbabuuzaako bannyabo ne bassebo nze director wa Lujja Properties nnyongera obbajjukiza ebintu mu katale mu ebiri tulinamu ennyumba ez'emiliyoni 2.5 ez'ebisatu eziri ku Africa tulinamu rentals tulinamu amataka ag'enjawulo wenna ali eyo nga wandyetaaze okuva mu muzigo tulina opoloti obutandikibwako bamufunampola okutandika $5,000,000 okwambuka waggulu woba oli eyo wenna teweetya tulina n'ettaka lya kibanja mpola tutunda ebintu ebyenjawulo oba weetaaze ekyo bakikyo kyonna byonna tubiyina tukira aba Lujja Properties and Real Estate nojja ne tukutuusaako byonna ebyetaagisibwa teri mulala yenze Lujja Properties toddeyo ne bakufera ne bagamba nti Lujja Properties nti yoono wabula yenze yennyini director tulina mu bitundu byonna ebyenjawulo byonna tutundayo amataka amayumba kyonna kye weetaaga ffe tukikufuusaako ba Lujja Properties bonna gye bali batandika okulaba temwefuula nti temulaba ate nga mulaba olwekyo Katonda atugumye mwena abatugoberera tubeebaza olunaku lwa leero tugenda kuba tuwumbawumba nagenda tulina Sendija Arnold nze Ajje Samuel tuwumbawumba tutambulamu ebyo bitambudde tuyitamu ebyo bitambudde mu ggwanga saako n'owabweru w'eggwanga Arnold ogenda kusembeyo n'obugambo obubo bwemu obukusaba ye Nuupu etegeseraale kampeni bagenda zitadde ku Mande ngambe no laale yammwe kampeni zitawa ku Mande ffe laale yaffe wano egenda bbaawo nga 13 ne 14 otugenda okwetoloola ekitundu kyaffe kino Matugga mwamaze dde okusaba twasabye naye nga bw'omanyi ffe tusobola okusaba ne tuwandiika the end ne bajja nga tulina na buli kimu ne batugamba tetujja kukkiriza era ekyo tetukiinaako garanti twasabye era twayise mu mateeka naye tetuli garantidi nti tunakkirizibwa bwe tunaba tetunakkirizibwa era tujja bba tukimanya era tujja tegeeza abantu baffe naye bwe balina omumanya 13 ne 14 tuli mu Matugga 13 ne 14 tuli mu Matugga ani nanya bagenda okubeera nga 13 tugenda bakansala b'omuluka gwonna ogw'e Matugga tutambula ne meeya waffe akwatte manvuli yaffe ya NUP Ronald Kasirivu Kabembula tugenda batambula naye mu muluka gwonna ogw'e Matugga then nga 14 tugenda bba n'omubaka owa municipality Nansana Zambale tube ne meeya tube ne chairman wa district Naja Nasif bonna laale yaffe egenda bba Matugga ku mabanda era tujja bba tubategeeza ekifo olw'ensonga ezali mu siswala bba buli awano kifo ffe munaye ffe tuli safe oyinza okulya ekifo nosanga bannabo bakikutte bagenzeewo ate bwe bagendawo munaye bo be bali mu kindugu tebasobola kikuwa wano muveewo naye kintu tulina omumanya bannamatugga mwenna nga 13 ne 14 mutwegatteko nga tusisimula nga tutambuza Uganda empya bawe obubaka obusembewo basiibula erinnya n'eddoboozi Sendija Arnold kansala wammwe addako Matugga Mabanda nongera obbayita nga 13 mujje tumutwegatteko
tugenda beera ne abafulaga beera bonna ab'NUP mu muluka guno gw'ematugo okukolebwa ebyalo 7 era tugenda kwegatibako ne meeya waffe then nga 14 mbayise mujje mubeewo tugenda bba ne MP waffe Zambali Brasio Musikasa tugenda bba ne chairman wa district Najja Nasif tugenda bba ne MP w'abakyala wa Wakiso district Naruyima tugenda kuba ne Kana Kambata John Bosco meeya wa Nansana municipality addako tugenda bba ne chairman wa Eggombolo y'Eggombe meeya Ronald Kasirivu Kabembula ne banna nupu bonna okutwalira wamu mu Nansana municipality tugenda bba Matugga ku Mabaana nga 14 neyanziza nnyo neyanze nje Ssaabasajja Kabaka awangale. Okay, tugwebaza mwenna batugwedde olunaku olwaleero titujja kusuka wano nze ati Samuel tubadde ne Sendija Anodi okuva wali eri ku Mabanda era wagenda okupanga ajja okubanga ate abakulembera abakiikirire wali Eggombe ku division nze aje Samuel abateekamu ensimbi mwenna tugwebaza saako n'abo abatugoberera mu production tubadde ne VJ Memo wamu ne muganda waffe Mavo tetujja kusuka wano akumata 10 mpera. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu Ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV. Lubaluseewa TV mazima ku mazima.